nerabidde okubasomera ku bubaka bwa principal wa NUP omukulu His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine. Kyagulanyi His Excellency Bobi Wine bwati bwe yagambye siyinza butabasomera ku bubaka obwavudde ew'omukulu muyinza ate bannaye omukulu ali mukulaja na mmere sijuyi nini naye katusoke tulabe His Excellency yagambye atya. Bobi Wine omukulu ono yasinza okuyugumya ekintu kyatibahabulwa era kabuze kata kisuule. Abakkiriza mu Uganda empya bagamba kituufu yakisudde n'akinyeenya, naye ebiva mu mateeka ne mu kubala obululu abigamba nti teyakinyenyeza kukisuula ku ttaka. Bwetyo bwe tuli abantu tebakkaanya era abantu gye bali basirise mu nnyiika ekika ekyawaggulu bayitirivu nnyo abali bagamba mu butuufu abasajja banyaza obululu bwaffe. Bobi Wine buno bubaka baweereza Bwannayuganda amidst embeera gy'alimu gy'agamba nti emusoomooza talina yadde akamere tekimuganye kuvayo kwebaza Bannayuganda abamulonze ne bamuwa obululu. Bigambo bya Luzungu teolina kubirumamu, kambisome nga bwe yabiwandiise. Bobi Wine yagambye nti thank you great people of Uganda, you turned up on 14th and voted for change in a massive way. I have no doubt whatsoever that we defeated Museveni very decisively. Thank you. Ezo speech empya kati singa ze tuli mu Uganda empya speech ebya dakiika emu n'ekitundu ndekko baguzina ez'omukulu ezitumalira tuba ne speech zenga zitwala essaawa 4:2 oba okitegeera nadda n'abanyonyola aganda n'anyonyola ebintu naye tuli kuki kale naye omukulu agambye bw'ati kambize mu lulimi lutegeera olwangungu agambe nti mwebale abantu ab'amaanyi ab'omu Uganda oba Bannayuganda mwebale nnyo mwasitukidde wamu mu bungi ng'ennaku z'omwezi 14 ne mulonda enkyukakyuka mu bungi. Agamba nti talinaamu kuwakana kunna akkiriza 10 ku 10 nti baawangudde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni decisively nga tewali yadde okulonzalonza. Bobi agamba nti twambyaka lwe tumumegga okusinziira bw'annyonnyodde mu speech ye brief gy'ayisiza ku mukutu gwa Facebook nga bagenda maaso n'okugumya Bannayuganda era agamba nti he will reclaim the victory of Ugandans. Ajja kubanga bwafunira oluwenda wonna ali mu nteekateeka ez'okulwanirira obuwanguzi bw'Abannayuganda bwe baafunye mu kulonda ku 14 kwagamba nti baawangudde omukulu ne bamuwangulira ddala. Omanyi babadde nga n'akagambo wansi akagamba we are removing a dictator. Kale nno byebyo ebigenda mu maaso. Okay, omukulu gy'ali emagere mbeera we nebeeteredde era nkakasa mujja kumulabako mu lujjudde very clear. Nze Bwaso Emmanuel.